Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwaliro njagadde tutunuulire enfumba gy'ofumbamu gwe bayita kawo. Kawo ono kawo omubisi ayinamu enjawulo, waliwo kawo omubisi ne kawo omukalu. Kawo omukalu atundibwa mu maduuka munda. Kawo ebiseera ebisinga kawo oyo abeera yeyasizaamu, naye ono gwembalaga ayitibwa kawo omubisi. Era ono kawo atundibwa mu butale, ebiseera ebisinga bamutunda mu butale, abakyala babeeramu nga bamususa bamuteeka mu kakopo. Akakopo kali wakati wa 3,500 ku 4,000 kisinziira kitundu wa gy'oli. Akatale ako wawe kalinga, naye atundibwa mu butale. Mu butale gy'atundibwa ayitibwa kawo omubisi. Nsuubira mumutegeera bulungi nnyo. Kati kawo omubisi oyo olwaliro njala tutunuulire enfumba gy'omufumbamu omusiika otya okusobola okufunamu enva nga ziwooma, nga zizitowa, nga nnungi. Nga mukimanyi nti kawo oyo awoomera ddala bulungi nnyo, naddala aba bamutegeera. Kati bw'omala omufuna kawo sooka omulonde bulungi nnyo, abeeramu obusaanyi. Abeeramu obusaanyi nga bufaanaganya ddala kawo oyo, kyangu nnyo mufumbiramu obusaanyi obwo bwe bayita teevuunya. Bwe butambula buteevuunya obwo bubeeramu nnyo mu kawo oyo. Kati mulonde bulungi nnyo, omala omulonda omwozeemuko emirundi ng'ebiri, kigenda kuba kirungi nnyo. Omala okumulonda ofune esseffuliya mw'ogenda okufumbira. Nze nfunye eyitibwa pressure cooker gye nfunye. Kati muteekemu bulungi nnyo. Omala omuteekamu omuteeke ku sigiri oba ku kyoto oba ku kuuka kyonna. Nze namufumbira ku sigiri. Kawo oyo mulungi nnyo, asevinga obudde. Kisooka ajja mangu nnyo nno nga bw'okiwulira, ajja mangu ate awooma. Kati n'olwekyo lwakuba ekibi kyalina kale wakabeeyimu, yali ennaku zino bamuseera, abamu bamutunda 4,500, ate nno nga si kikopo wabula kaba kakopo. Okitegeera ne njagadde nkikunnyonnyolemukko. Kati teeka kati nga nze olaba yuyo nkumye omuliro kyoto ku sigiri, nkumye sigiri nga bw'ogirabye mutaddeko. Nkugambye ayanguwa mangu okujja. Kati w'omala omusaako tunuulira tandika okola ebirungo oba osaleesale ebyo by'ogenda omusiikisa. Ako katungulu nga bw'okalaba, green pepper ogiraba, karoti omulaba karoti, olaba ennyaanya yiyo ogirabye, olabye galiki bulungi nnyo n'entangawuuzi byonna okitegedde. Katungulu, green pepper, ennyaanya, galiki, entangawuuzi wamu ne karoti. Kakati ennyaanya ezo fuba okulaba ng'osalaasala ennyaanya eziwerako. Oba olina blender osobola ozikubira mu blender. Kati oba ogenda zikubira mu blender, zisaleesala ennyaanya ezo ziteeke mu blender, oteekemuko ne ku kakaroti. Oteekamu kakaroti akatintini mu blender omwo, obikubira omwo, okubiramu ennyaanya ne karoti. Ne karoti oteekamuko entinitini ezimu n'ozirekawo. Oba tolina blender, salaasala ennyaanya ezo nga ziwerako. Kawo oyo awooma nnyaanya. Simanyi oba mukimanyi, kawo bijanjaalo biwooma nnyaanya. Ennyaanya zirina okubeera nga ziwerako ng'ogenda kusiika kawo oyo oba ebijanjaalo. Kati tunuulire kawo gwe tuliko, kawo omubisi. Kakati ennyaanya oba olina blender nkusaba ozikube bw'otyo mu blender. Kale kyanguwa, kwegamba kyanguwa. Oba wali osiika kikwanguyira ng'ennyaanya ozikubye mu blender bw'otyo. Nkugambye oteekamu kakaroti n'ennyaanya n'ozikuba. Oba tolina blender, salaasala nga bulijjo nga bw'okitegeera ng'osalaasala ennyaanya. Salaasala byonna ebirungo byonna, osaleesale ne karoti, osaleesale n'ennyaanya bulungi nnyo, n'ennyaanya ne zikole nga ziwerako. Kati tutandise, teekemu akatungulu kaffe okalabye. Katungulu kateekemu koba osoosamu mu butto okasiike kabe nga akamyukirira, kasiike bulungi kabeere nga akamyukirira, kigenda kubeera kirungi nnyo nnyo nnyo. Kati bw'oteekamu akatungulu ako n'olaba nkatandise okumyukira, funa obwo buyitibwa cloves noza muzitegeera. Oba ozirina ziteekemu, naye oba tozirina tekirina buzibu n'otaziteekamu kuba ebintu ebyo tebirabika ebyo. Cloves tuzitaddemu cloves. Obwo buyitibwa gira, buyitibwa gira. Oba obulina buteekemu bulungi nnyo, buwoomesa enva. Oba tobulina buleke, okitegeera. Kati bw'omala olaba nti obutungulu bumyukidde bulungi nnyo, yiwamu ennyaanya zaffe.
ze twakubidde mu blender. Oba twazikubidde mu blender nga wasaze ensale naawe era ziteekemu era nga bola bwento bwenkoze. Kwegamba injagadde gwasobola okukola ekyo kikole, atasobola okola ekiri ekya bulijjo ekyokusalaasala, naye ng'ennyaanya zisaleesale nga ziwerako. Kati bw'omala kuteekamu ennyaanya ng'olaba nti ozisiiseeko bulungi, ozisiise, teekamu kaloti. Kirungi kaloti omukole bw'otyo nga bwe mukoze. Bw'onaamukola bw'otyo agenda kuzitoya kasupu okabire nga kazitowa. Kaloti oyo mulungi nnyo mu kuzitoya supu wamu n'omukyusa, n'okukyusa kkala ya supu n'aba nga afaanana kaloti, afaanana ennyaanya. Okitegeera kwegamba supu oyo gw'omanyi nti n'olaba enva nga tezitangaala nga zikyusizza kakkala, ate nga kakkala si binzaali wabula kasupu kavudde mu birungo bino by'otadde mu kusooka. Eyo ntangawuuzi, teekamu akatangawuuzi mu nva kalungi nnyo ng'owe n'omukyala ali ewaka ng'osiika enva zonna, teekamu akatangawuuzi. Ebyo bye bimu ebitta butto oyo n'olya, kwegamba butto n'oba ng'otadde butto mu mubiri naye naaba nga tagenda kuyisa bubi omubiri gwo. Okitegeera oyo galiki, teekamu ka galiki, naye galiki naye mulungi nnyo ku mibiri gyaffe, ekyo nkibabuulira. Ebiseera ebisinga bino ebintu by'ensiikisa biba birungi, ngezaako bibalaga, biyamba omubiri gwaffe. N'oba ng'olidde butto naye butto oyo natakuyisa bubi. Okitegeera kati nga kali ke tutaddemu cloves nawe ke bayita jjira, bulungi nnyo bujjira, bulungi nnyo mu mibiri gyaffe. Kakati bw'omala byonna ng'otaddemu osiika, awo kentaddemu kensembezaayo eyayitibwa piraawo masala. Piraawo masala obwo butundibwa mu maduuka 10 bulungi nnyo. Oteekamu nga kamu ak'ekikumi oba bubiri mu nva nga nva, toteekamu nnyo bingi mu nva. Kakati oyo ayitibwa asmati. Kati ku bunzaali nkulaga abasinga mwambuuza nti naye ebinzaali ebifa abalinazi alusa tebituyise bubi. Munnange muno temuli bunzaali bugenda kuyisa bubi. Ebinzaali ebiyisa obubi mu abalwadde ba alusa birala, sibikozesa ebyo bya kalakala, sibikozesa. Mbalaga ekintu ekituufu kye mulina okukozesa, ekyo kye mulina okumanya mwenna. Mbalaga ekintu ekituufu ky'ogenda okukozesa nga kirungi. Kati ako kanzaali kasimba, teri atakamanyi, kawangadde katale, tekagwa bbeeyi. Okitegeera kanzaali kalungi nnyo, kalimu akantu akakayirira ako kalungi nnyo, kirungi nnyo mu nva osikise ekintu ekirimu ekikayirire ekitonotono, kiba kirungi nnyo. Kayinoozi olaba engeri bigenda bikyuka. Mbagambye tusiika kawo oyo gwe bayita kawo omubisi, oyo ayitibwa, oyo omulabye bulungi nnyo, luyiko ndooza mutegeera bulungi nnyo. Oteekamuko ak'ebibiri kaba kamala. Kwegaba ebimu ebyo ebikola enva ne zizitowa, supu n'alabika bulungi nnyo. Kwegaba buli muntu n'akwewuunya abeera abiriddeko, ne yeewuunya nga awulira biwooma, ne yeewuunya omufumbi, so nga tegwe kennyini gwe yabyefumbidde. N'olwekyo gwe omukyala weewaka, bino mbiraga mmwe abakyala abeewaka bafumbira abaami mmere, mufumbire abaami mmere ewooma. Kati obutaddemu munnyo, ogwo munnyo saagala ogwerabire. Mbagamba mmwe bino mbiraga mmwe abakyala bafumbira abaami. N'ekirala n'abakozi, muyigirize abakozi bammwe okufumba enva obulungi, okufumba emmere. Omwami nabagamba kirungi omwami ali emmere mu woteeri, adde n'ewaka alabe nga enva ze mufumbye zaagala okwefaananiza eza woteeri, kijja musanyula. Ekyo nkibabuulira. Kati oyo green pepper, green pepper omuteekamu bw'otyo ku budde obwo. Tunatera okuteekamu kawo waffe. Mukitegeera bulungi nnyo, kirungi mufumbira abaami awo be mulaba bingi ebibagoba ewaka. Ku budde bwa lanci obutuuka n'abulawo, kumbe n'agenda n'erira emmere mu woteeri nga yaziga woteeri erina emmere ewooma ye nga gy'alya, naye teri kye bakozesa nnyo kiri awo. Just bibeera birungo bino by'olaba. Tutaddemu kawo waffe. Kawo oyo ofuna gw'otoolako n'omuteekamu nga mulamba, omala osobola okumunyigaanyigamuko katinitini n'omuteekamu ng'omunyize. Kati nga bw'olaba oyo munyizeenyizeemukko. Okitegeera omuteekamu mulamba nga bulamba, omala n'omunyigaanyigamu katinitini, kuba kawo oyo taba na buzibu naddala kawo omubisi. Talina kyagenda kukugamba nti oba anaakulumya olubuto oba anaakola ki, talina buzibu. Munyigeenyigemu katini omu muteekemu nga mulamba. Kigenda kubeera kirungi. Kati ndowooza okalaba. Omuba temuli bangi, musobola omulya nga ali bw'atyo, nga temuli bangi, muli babiri basatu, omuliira awo bw'otyo,
omwami agenda kulya ekintu awulire nga kimuwoomedde, agenda kwebaza olw'enfumba gy'oba ofumbyemu, olw'ensonga nti bigenda muwoomera. Kawo bw'aba tebamufumba. Gujja si weetegereze kuva mabega byenkoze byentaddemu byenjogedde by'obeera okola, ebyo by'otasobodde kufuna biri ebirala osobola obbireka. Just ebyo biteekamu akawoowo n'ekirala ne biyamba ku mibiri gyaffe. Ddagala eryo ddagala ly'olaba, obwo bayita jjira, ddagala, kulovuzi, ddagala, okitegeera. Ndowooza kati okalaba ndowooza kawoomulaba bw'atyo bw'afaananye nga muli batono basatu. Fumba enva nga ziri bwe zityo, bwe muba musukkako, nabagamba obungi bw'enva kisinziira bungi bw'enva ne supu gw'oteekamu. Tosobola kuba ng'oguze obukopo 2 n'oteekamu ate amazzi ebikopo 4 eby'amazzi, kiba kikyamu, okitegeera. Bwe muba muli bangi, gw'omwami gula enva nga ziwerako. Bwe muba muli batono gula enva era nga ntono. Kati bwe muba muli batono kasupu ako kaba kamala. Koza omuntu akoze ettooke omwo mwoyo kawo, n'awulira ng'alidde kye bayita kawo mutuufu, n'awulira ng'alidde enva enzito eziwooma, n'asigala nga yeekomba. Bwe muba muwerako osobola okwongeramu kasupu, oyongeramu ku mazzi, bwe kityo bwe kiri. Naye ng'ekikulu kya byonna kasita olabye nti bwe zityo bwe zirina okufaanana, kawo omutuufu gw'olina okuwa omusajja awoomerwe akwebaze. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo, nsuubira buli kimu kitegedde bulungi nnyo. Gwe wuliriza, tunuulira byentaddemu by'osobodde okufuna, ekikulu kya byonna bisiike bulungi, bigenda kuwooma. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayi. Tugyegatteko bingi mujja kufuna, mujja kuyiga, mujja kutegeera enkola gye babikolamu. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.